batunywezezza sola wallahi ensi eno tegenda tukalubira era wansi w'enjuba eno tewali kintu kigenda badduwa Allah okubanga kituyuya. Nga ngenda okumaliza ebigambo byange ebisookera ddala ntuba yange esooka njagala kubanga badduwa Allah ne kano kabajjukiza inna ahla nnaari lamma su'ilu abantu abagenda okuyingira omuliro bagenda kubuuzibwa ekibuuzo babagambe ma salakakum fi saqar abange ki ekibayingiza omuliro saqar kubanga Allah subhanahu wa ta'ala omuliro ogwo yaguteekerateekera abantu abo abajemera essola abataagala kuyimirizaawo sola bwe balibeera bamaze okubuuzibwa lwaki mwaleka essola lwaki muyingidde omuliro saqar bagenda qaalu lam naku min almusallin lwaki Allah atuyingiza wano tetwali mu basaala walam naku nutimu almiskin wa kunna nahuudu maa alhaidin badduwa Allah subhanahu wa ta'ala tebalina kintu kyonna kibagenda kwogera okujjaku bagenda kwogera nti twaleka essola badduwa Allah subhanahu wa ta'ala bakubiriza okubanga badduwa Allah muyimirizaawo essola n'okwegayirira Allah subhanahu wa ta'ala wallahi njagala kubagamba innahum la yuaqabuna fi ddari al-akhirah badduwa Allah abantu abaleka essola bagenda kubonerezebwa n'ebibonerezo ebinene fayuhaalu bainahum wa baina sujudi rabbihim tabaraka wa ta'ala bagenda kubanga badduwa Allah subhanahu wa ta'ala baliyizibwa bagenda kugambibwa Allah bavunname fala yastati'un naye nga n'okuvunnama tebakusobola. Allah subhanahu wa ta'ala anyumya mu Qur'an naga nti olunaku lwe tugenda okubagamba muvunname muteeke ebyenyi ku ttaka fahum la yastati'un wallahi nga tebasobola. Lwaki Allah agenda kukikola uqubatan lahum an tarkihim sujud lahu ma'a almusallina fi dari dunya. Allah agenda kubonereza lwa nsonga baleka baagananga okuvunnama nga bakyali ku nsi eno haythu qala Allah تعالى الله قام من القرآن يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فهم لا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم لا يستطيعون بايت وانا أقول يوم سالة نينا تباقلا يقرأكم الله قبل رزانا مريزا فاستحبوا الله ربكم في دنياكم بدوا الله فاستجيبوا الله ربكم في دنياكم ونقول الله الدنيا نجملمو هناك الملايون في القبور من ينزال أن تسلموا mukabuli awo wallahi yatamannawna begomba an ta'udu lahum alhaya Allah baddiso obulamu bajje batandika okumutendereza bajje basaaleko ninga wallahi kyennaku Allah tasobola kuba wachanse eyo batuba Allah kunu min ibadil musallina sajidina waraki'in mubere badduwa Allah bavunnama mubere badduwa Allah bazukuka kekiro mubere badduwa Allah subhanahu wa ta'ala wallahi abasala kekiro abasala banga lyonna imtithalan li amrihi nga kiraga timugondedde ebiragiro bya Allah wa tu'aman في جنته إذا مريبا يونتا وكبانا مينجر الجنة يا الله فقد أمركم الله بذلك فقال سبحانه يتو الله يتبرقنا نادت وأقيموا الصلاة ميمين زي والصلاة وآتوا الزكاة تولي الزكاة واركعوا مع الراقين مفنا منا وفنا ما نبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم قال للناس في خطبته نبي صلى الله عليه وسلم يقام بابانتم حجة الوداع نيرانجا تيجام بجانجة سيبا يوم كتبينو يبقى ما تبانتو بانجة اعبدوا ربكم musize Allah ya wamwe wasallu khamsakum banange ngenda naye musale swala za mwetano wasumu shahrakum musibe ramadhani wamwe wa atiyu dha amrikum mugondera abantu Allah biyabawa bakulembeze wamwe tadkhulul jannata rabbikum bamunaba mukozebyo Allah agenda kubayingiza janaye makubirizo okubanga badduwa Allah tugondera wekitiwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngatuyita musala batuyita mukibiriza waswala wadde ramadhani agenda kusigale gabadduwa Allah tegera Allah بين كتماني أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم التائب من ذنبي كما لا ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الله تمويبازا atusobosezza okubanga tumaliza kuba yaffe esooka tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga akkiriza ebigambo byonna bye tweyigiriza mu kusooka nga bikwatagana ku swala zaffe n'okubanga tuziyimirizaawo ebbanga lyonna tusaba Allah atuteeke ku swala tatujja ku swala Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba tatujja ku swala kubanga tukitegedde nti gwe mulimu ogenda okusooka okubalibwa ku muddu yawma alqiyama abange mbakubiriza swala temugivaako mugiyimirizeewo mu biseera byazo bwe munaabanga mukwata eswala ne muginyweza mujja kuba mukutte ekisumuluzo ekigenda okubayingiza ejjana yawman amaamahu olunaku lwe tugenda okudda eri Allah kola yange
Hutuba eno ey'okubiri tukyukakyukamuko ne twogerayo ebigambo ebitonotono ebikwatagana kweno eddunya gye tuyitamu. Oba oliawo omuddu ayinza okuvaako kyagenda nakyo insha Allah bw'aba tasobodde kugenda ne byagenda nabyo mu hutuba yaffe esooka. Hutuba esooka obadde twetoololera ku sola. Hutuba ey'okubiri mukkirize tutambulire mu bulamu bwaffe obwa bulijjo bwe tutambuliramu. Ne bwe twogere pointi 3 zijja kuba zitumala tunaagenda nezo. Owange muganda wange alina ebizibu nga bikutte, ng'obulamu buganye, byokola byebigaana, byosiba byebikutuka, ogezezzaako buli kimu, tawuni wagijjamu, Allah agikuleeseemu ozze, osuubudde biganye, osuubudde ogwokubiri biganye. Njagala kugamba nti anna alhammu munfarija, wallahi togwamu maanyi ebizibu bituuka ne bikkuwa. Nyikira wanika emikono Allah omugambe ensonga zo. Fa idha bulita fathik billah, bwabanga Allah akugezesezza olina ensonga zoyitamu, olina obulamu bwoyitamu, olina embeera ekutte, nywerera ku Allah wardi bihi, Mungu omusiime. Inna alladhi yakshifu albalwa huwa Allah, asobola okugjawo ebizibu ebitutawaanya mu nsi muno yaani? Ye Allah subhanahu wa ta'ala. Wanika emikono Allah subhanahu wa ta'ala omusabye اليأس يقطع أحيانا بصاحبه. Batuba Allah subhanahu wa ta'ala okukulekerera okukugwamu amaanyi kulina bannyiriko, naye abantu abalina dream ennene, abalina ebirooto eby'amaanyi tebaggwamu maanyi. La tayisasanna, kukubiriza gwatudde wano omusuubuzi, kukubiriza atudde wano ng'olina omulimu gwonna gw'okola, wallahi togwamu maanyi. Fa inna Allaha, mazima Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna al-kafirra, Mungu agenda kubimala one time, ojja kwogerwako insha Allah. Saba Allah teke baraka mirimu gyaffe. Obulamu busobola okugaana, embeera nekuyitirirako, obudde ne bukwata. Mwenna abali wano akaseera ako mwali mukayiseemu n'okuba amasimu nga tewali ayanukula, naye nga Mungu alina akattu mwakutadde, wallahi nga tosobola kuvaamu. Naye nze bwe nali nsoma nawuliriza ebigambo by'omusajja omuyivu, yagamba nti idha ra'aita Allaha yahbisu anka dunya, buli wolaba edduniya nga Allah agikuŋŋaanyiza, ng'edduniya ekunyiga bihudud, ng'agazibu gajja kumukumu, wallahi njagala okimanye ti Allah subhanahu wa ta'ala yuridu an yatawalla amraka. Allah yagala yekka yabayingira mu nsonga zo. Abantu basobola okudduka ng'ofunye ebizibu, naye buli bw'olaba abantu idha ra'aita an-nasa ng'abantu bakudduka mu biseera by'ebizibu, manya inna Allaha yuridu an yatawalla amraka. Allah yagala kuyingira nsonga zo yekka nga tewali amuyambyeko. Wallahi Allahu yahduthu ba'da al-usri muyassara. Njagala kukubiriza nti Allah awali obuzibu ajja kuleetawo obwangu. Olunaku lumu ogenda kukka omuseetu insha'a. La tahzabanna aw la tahza'anna fa inna sani Allah, togwa mumanyi abimala yani ye Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu maliku, Allah subhanahu wa ta'ala ye mufuzi w'obulamu bwo. Wallahi Allahu al-maliku ghayru Allahi min ahadin, Allah ye mufuzi w'obulamu bwo. Baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala bakubiriza mwenna olunaku terukyaba kumakyala ogw'amasuubi. Mungu asobola okukeera kumakya seeka nga bwayogerwako tiyo yabadde avuga boda nga wallahi yegwoyitawo olw'ebiroba nga zikaabanyako sheekha kati ababalaba tebijja. Tiyo yabadde wasuulu yetandika kuti ye wallahi nga Mungu akuyisaawo. Saba Allah mwenna abakuŋŋaanyize byemwegombedde ebbanga. Allahumma amin. Insha Allah ta'ala mikwano gyange twesigenga Allah buli mbeera yonna, twesigenga Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera yonna. Innama yuwaffa as-sabirina ajrahum bighayri hisabi. Allah nti agenda kuwa abagumiikiriza empeera ya, wallahi nga tayawudde Allah. Ate njagala kutegeeza gwali wano, la in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in wallahi lam yadurruka illa bi shay'in ma qad kataba Allahu alayk.
abantu ne bwebekunganya babeeko bye bakugasa tebasobola kugasa okujjako Allah byabawandikako bakugase ate ne bwebekunganya bakulwanyisa tebasobola kukulwanyisa tebasobola kuwangula okujjako ku ebyo Allah byateekateeka bakuwangule nabyo bantu tebakwamazangamu nyolerera ku Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera zo zonna inna Allaha yara wa yasma Allah awulira ataala bwe mubanga mufunye ensonga nga mulina ezibakutte muzigambani Allah subhanahu wa ta'ala mulekeraawo okugamba abantu ebintu ebibakwatako ekyo nsiiba nkigamba abantu bwe wegendereza nnyo indama tashtaki lilbashar buli abantu bwe tubagamba ebizibu byaffe bagamba balina akantu ke bamaliriza nako yantahi alhiwar bihadha alibara bamaliriza n'akagambo kano nti Allahu yunika munnange obiŋŋambye naye Allah akumalira